obuntu bumpadde amaanyi ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira okukola kyeyatulamira okukola kyetulina okukola. Fight on, fight hard, Mr. Update, fight hard. Lwana Sejirinya, Lwana Sejirinya, Lwana. Batu bwe yatugamba tetugezangako ne tumugamba nti wumula mirembe. Byali bigambo bya Sejirinya n'agamba obusajja bunzise ate mwe muli mu kugamba nti mpumule. Lwana Sejirinya, Lwana. Naffe tuwadde ekyokuyiga Sejirinya, tetugenda kuwumula oba tuli balamu oba tuli bafu, tujja kulwana kuba tumanye tetukoma mu bulamu buno bwa mibiri. Lwana muganda waffe Sejirinya. Kyanaku nnyo mu biseera nga bino ojja kusanga bannanfuusi nga bagezaako ne mu bufu okukakanya omuntu. Nakigambako baganda bange abasiraamu ti Sheikh Muzata alina irimu ze yarikodinganga nga ne bwoba oli mu diaspora oli Take omwana wonna Uganda avuga special ng'ateekamu irimu ya Sheikh Muzata, oba mu Katuliki oba mulokole oba musiraamu, ffenna nga tuwuliriza irimu za Muzata nga ziringa nnyimba ng'obanga ataddemu non-stop. Era ng'abo abatwala Sheikh Muzata bakimanyi ti Sheikh Muzata ne bw'aba afudde ajja kusigala nga w'amaanyi. Kyova olaba baafuba nnyo okulwanyisa legacy ya Sheikh Muzata. Sheikh Muzata n'afa naye ne bamakinga sure ekitiibwa kya Sheikh Muzata kirinnyirira mu ngeri yonna esoboka. Mubimanyi baganda bange basiru ne bannyabo naddala mu abasiraamu, okumakinga sure bakakanya ekifaananyi kya Sheikh Muzata aleme kulwana newankubadde bamugye mu bulamu bw'ensi eno. Tukirabe nnyo obunanfuusi obwo, tubulabye emirundi mingi nnyo ne ku Sejirinya ono tubulabye obunanfuusi obwo mu bulamu ne mu kufa. Mu bulamu mwena mujjukira oluvannyuma lw'otulonda ne mutuwa obuyinza naffe ne tutandika okugaba n'obuyinza obwo ne bannaffe be twali twesiga. Gwe tukulembere wano. Ate ng'enkola yaffe bweri ti bw'obeesiga omuntu omwesiga n'obuvunaanyizibwa n'akuleetera results. Nga bwe twesiga Sejirinya ne tumusindika mu parliament mu bwazinkulubuuse bwe n'atuleetera results, y'ensonga lwaki tukuŋŋaanye olwaleero. Nga waliwo bannanfuusi abamu era be twasindikayo ne mujjukira nti Sejirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumakinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago, Honorable Segona, ba seasoned lawyers, nengo mulamuzi anyola banyole anyoma manyomi. N'ekiseera kubanga regime yali emaze okukola byeyagala ku Sejirinya, waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti naye yayambala ekkwegandula agamba mumumpoyo. Kikulaga nti oba oli awo kali kagenderere ak'okubbira shoku Sejirinya. Si wabi singa Sejirinya yali tayisibwa bintu ebyo, si wabi singa Sejirinya yali alwanirirwa mu ngeri y'emu. Olunaku lwaleero kyannaku naye nga kituufu ti ne mu kufa kwa Sejirinya regime yennyini eyasse Sejirinya kuba bonakkiriziganya naffe tusebo ne bannyabo ti Sejirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuuka okuvunda kwewo nga mulamu singa oba oli awo tuli naye leero nye oluvannyuma kukola byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe. Era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Sejirinya aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala. Twategeezeddwako nti wabaddewo kaweefube ow'okutwala ow'okuwamba omulambo gwa Sejirinya ogujja wano. Naye ebigambo Sejirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mwensi eringa frequency. Fight Sejirinya, fight. Mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana, Sejirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers
okuyimira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinya nga we muli. Kyandimukoze bubi nnyo. Mwebale butakkiriza kusarendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be, okugusa malabe be. Ku muntu yenna gwe mwagala mukolanga bwe mutyo. Temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be. Bangi bategezeza kubanga Parliament liringa sundiro lya ssente. Buli akaguddewo eba time yakuba njawulo. Kati twategese kino kati ekimuli kya milioni 4 kakati ate yazze wano nga oyisawo ekipande emilioni 6 ate ekifaananyi kye milioni 15. Ezo ssente muzikwase family ya Ssegirinya. Kuba ffe mikwano gya Ssegirinya tusobola omuwerekera mu kitiibwa n'asiima nga bwe yayagala nga bwe yatulaamira. Basebo ne bannyabo, kasinagenda maaso njaga okuzaamu amaanyi maama munnange wazaala Ssegirinya naye wamutusindikira naffe twafuuka baganda be nga bwavunaanyizibwa kuffe naffe tuvunaanyizibwa ku ye 100 ku 100. Njagala okugumya maama, beera mugumu mukuwa Ssegirinya ekitibwa maama. Njaga okuzaamu amaanyi, kamera z'ensi yonna ziri wano, obubaka bujja kutuuka. Buli kyekyandagadde okwogerwa ku Ssegirinya kijja kwogerwa. Buli muntu aba Ssegirinya ekitiibwa wano sizigoloofa naye ajja wano mu kasooto kano nayimirira ne Ssegirinya be baba wa Ssegirinya ekitiibwa. Omuti tegusitukira nnyonyi. Olunaku lwaleero embaga ya Ssegirinya esembayo. So maama beera mugumu, obubaka bujja kutuuka. Byonna biri wano. Ne Pulezidenti wa Uganda ali wano maama. Basebo ne bannyabo, olwaleero tukuŋŋaanye wano okwerekera omusajja atali wa bulijjo, omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, omusajja eyayimukanga ava mu bwavu obw'ekitalo mu mbeera eyalesekererwa naye n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu kibuga Kampala, n'afuuka omusajja ow'amaanyi e Buganda, n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu Uganda ne mu nsi yonna. Omusajja teri munene Ssegirinya, teri muwanvu nnyo, naye mu butono bwe ne mu bumpi bwe Ssegirinya yalina omutima nga munene nnyo. Bye bamwogeddeko mbiwulidde bingi sijja biddamu basebo ne bannyabo, naye jagadde mmanye tuwerekera omusajja ataasoma nnyo. Ssegirinya yali teyasoma nnyo naye ng'okutegeera kwe kusuka abantu bangi abalina amadiguli n'amadiguli. Ssegirinya basebo ne bannyabo teyali economist. Ssegirinya abadde si munnabyanfuna owazi diguli, naye Ssegirinya ng'ategeera ebyenfuna eby'omuntu wa wansi, omukyala akola mu katale, owa bodaboda akola mu wino n'abalala afaanana bwe batyo. Ssegirinya abadde muntu musaazi. Naye nga Ssegirinya ne bw'aba asaaga ku nsonga ezikwata ku bantu be, Ssegirinya abadde very serious. Muhammad Ssegirinya bwe tuwerekera. Ssegirinya yava wano kaddugala basebo ne bannyabo okufaananako nga ffenna bangi nnyo. Oba ovudde Gomba, oba ovudde Kasanda, oba ovudde Kaliisizo, oba ovuddeyo Emityana wansi newala. Ssegirinya yayingira ekibuga n'atoba n'ekibuga naye n'akijjamu omulamwa okufaananako n'okwenkana abantu abalala bonna abakulira mu nnyumba zetulowooza nti zeeyagaza. So Ssegirinya tumwerekera nga abawerekera omuzira w'eggwanga, national hero. Twategezeddwa nti wabaddewo request abapoliisi abasindikiddwa Palamenti nga bagola okusaamu Ssegirinya ekitiibwa okuba amasasi nga tumuziika,
kyendowooza nti kiryoke bwe babanga tebamujje mu ngalo zaffe nga tebamujje mu ngalo z'abantu be. Twagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa era buli agala okuwa Ssegirinya ekitiibwa bassebo ne bannyabo oba wa NUP oba si wa NUP nsaba tumwanirize ng'akimuwa mu kitiibwa so si muzalawo. Yeyo Sseegi waffe bwe tuwerekera bassebo ne bannyabo abadde self-made yabajja simbukubi wa simu n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ekyo kakasa ku mwena tewali akiwakana. Naye newankubadde yava wansi mumanye empisa z'abantu abataatandikira mu bintu atuuka eri n'agaziwa n'afuuka ow'enjawulo. Ssegirinya yava mu mbeera eya wansi, Ssegirinya n'afuuka MP n'afuuka honorable, naye nga Ssegirinya yete ebyo byebitibwa tebimulya nga tumuyitira Sseegi ate nga alyoke okumuyita Sseegi ng'ebitibwa tebyamulinnya ku mutwe Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya bassebo ne bannyabo. So tumwerekera leero nga twerekera omuntu gwe twagadde gwe twesize naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo. Ssegirinya bassebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Ssegirinya yagamba nti mu kumuziika nyina okwogerera essaawa 5 namba ne bw'atabaawo omuntu mulala yenayogera. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Ssegirinya alina abantu bangi nnyo abamwagala sinze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako bibogera olunaku lwaleero singa natandise dda. Kyensobola okusuubiza Ssegirinya nti nja kusukka mwezi essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogerako ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Ssegirinya. Kati Sseegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Ssegirinya okumpa ekiragiro ekyo bassebo ne bannyabo weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga naye okunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne bwatabaawo omuntu mulala ayogera kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Sseegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi bassebo ne bannyabo ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omulowoozi gwe n'oddaano ng'akimanyi nti gy'oli naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala naye ate nga tokyasobola kunyega nga Ssegirinya. So Sseegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera si kitwala nga kya bulijjo era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka si kumala ssaawa 5 zokka naye obulamu bwonna obusigaddeyo. Era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Ssegirinya byeyagala nga te nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera, buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula, oli Ssegirinya. Mbasaasira baganda bange. Ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Ssegirinya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Era bassebo ne bannyabo ebigambo byenjogera olwaleero si byange, byani ya Ssegirinya. Era buno obubaka mu butwale njagala okutegeeza abo bonna oba oli awo bansobya ng'omuntu oba oli awo sikanya nabo ng'omuntu abandisuubidde tekuba ndi buddu ndi nja boogerako leero muli kafu sigenda boogerako. Olunaku lwa leero njagala kussa kitiibwa mu Ssegirinya muganda waffe. Bassebo ne bannyabo Ssegirinya omuntu onoonya ebigambo ebituufu ebyogera ku Ssegirinya ne bikubula. Senavudde
oba oli awo ensonga ezimu zinootinga nsobola ozijjukira era bwe mundaba nga njogera ebimu n'embiddamu ndi ku biragiro kubanga Ssejja yagamba ne bwabayo akaba kasigaddeyo nako nyina okwogerako Mukama ansaasire mbijjukira ebimu newankubadde akaseera ngenda kwogerera katono nnyo. Ssejjirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando okufaananako nga mmwe nange nasooka muwulira buulizi ng'akuba essimu ku rediyo n'atuusa ensonga ffene ezaatulumanga nalwawo musinkana nasooka okusinkana Ssejjirinya ye yajja ewaka ewange ng'awulidde nti ngenda kwesimbawo ekyaddondo east y'omu ku bantu abaasooka okutuuka era oyo maama ngambye kibagambye yeyampita n'angamba owaayi Ssejjirinya atuuse omuntu gwe nali planning okunoonya ate nga ye atuuse oba oliawo Katonda yaliwaawo masekati gaffe. Ssejjirinya twakwatagana naye nampagira newankubadde ekibiina kye kya FDC nakyo kyalina candidate applicant nti Ssejjirinya yampagira ng'ensonga egi gyawa nti gw'oli wa ghetto nange ndi wa ghetto nze mbadde nkuwuliriza ebbanga lyonna era nkutegeera ne muganda nange mbadde nkuwuliriza kyali wange era nkutegeera awo wava enkolagana eyange sinze kanze nnyo n'ennyumba yange ne Ssejjirinya era nsaba Katonda enkolagana ereme kkoma ku Ssejjirinya yekka wabula egende ne ku baana baffe oba oliawo ne ku bazzukulu kuba ekitugatta kinene nnyo okusinga ffe. Basebo ne bannyabo Ssejjirinya mu mboozi gye twanyumya ng'ewaabwe anyumiza nze nakuliraawo Matanga ewa jjajjange bwe twakaziika ajja ati Aida Kyosimba Onanya nga bw'aba anyumya ekidde ewaabwe embeera y'emu bw'anyumya obwabwe buli ebuddu nga tebwawukana na buli ggomba bw'anyumya embeera eri ekawempe nga teyawukana na mbeera eri Kamooca so ne tuconnectinga Nwanda nali mutegeera bulungi ate nga naye antegeera bulungi kwegamba nga twetegeera. Nalaba ebirooto bya Ssejjirinya alina ebirooto basebo ne bannyabo ng'ate mu malirivu okulondoola ebyo ebirooto abituukirize era ensonga lwaki nalowooza nti kyali kikulu neebaza nnyo Katonda nti nafuna omukisa nange nembeera paati ku lugendo lwa Ssejjirinya. Ssejjirinya yali alina okuba owakabi oba nsisinkanye oba tansisinkanye nze omuntu Katonda gwe yatonda okubeera ow'amaanyi mulaba era nakiraba mu Ssejjirinya so kyali kyabwetowaze nze gyendi okufuna omukisa nange okuteeka ettofaali ku lugendo lwa Ssejjirinya kuba nange amatofaali mangi nnyo aganteekeddwako abantu ab'enjawulo besaazaalibwa nabo besaakula nabo so kyakitiibwa nnyo era nkyenyumirizaamu titwasobola okugabana akaseera ne bwe kaba tekaali kawanvu nnyo nze ne Muhammad Ssejjirinya bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 Ssejjirinya yali yaŋŋambako tyagala kwesimbawo wa MP nga bwe ntera omukuba olwayi ne mugaana naye Ssejjirinya ogenda kwogera luzungu ki n'agamba Mr. President nze nsinga Amini oluzungu naga nze ondaba wano Amini tolaba ebyo byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu ate ng'ali mutuufu. Ne twogera ne ku by'ebitabo era nakakasa nti alina ebitabo bye naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome era Ssejjirinya yaddayo n'asoma era mbadde nsinkanye omu ku bakulembeze wano ng'abadde asoma ne Ssejjirinya ku university yoyo Ssejjirinya. So bwe twali nga twagala MP agenda otukiikirira e Kawempe North nga bwe mmanyi nti omulamwa gwe tuyimiddeko gwe gukiikirira bannayuganda abasinga obungi naddala abanyigirizibwa era nga bwe mmanyi si kyakoowana naye ekibiina kyaffe kya NUP kye kibiina eky'abantu bannayuganda era n'abakulembeze bonna beesimbawo bakimanyi bulungi nnyo nti osobola okuwangula ng'okozesa ekimu ku bibiri either ng'okozesa maanyi ga mmundu
nakugulirira na sente obanga okozesa amaanyi g'abantu. Era bamanyi nti amaanyi g'abantu gali mu National Unity Platform. So tekyewuunyisa okulaba nti abakulembeze bangi abaali beesimbyewo. Secretary General kyogeddeko no Honorable Mwanga Kivumbi atukulembera mu Buganda Caucus kyogeddeko nti waliwo Alhaji Latif Sebagala oyo ye imamu wa parliament. Assalamu alaikum. Ye ali imamu wa parliament nga kyali mu parliament. Ate nga bwendi swipe nga buli wansanga ga naye swipe tokyayagala kusalamu ga ngenda kufuna buti ga mpeta. Omu ku basajja b'empenya ekitiibwa ate nga parliament yagiweereza bulungi nnyo yali yeesimbyewo nga sirina kubuusabuusa nti ono Latif Sebagala this is experience. Nga Saba testes ow'ekibiina gwe bayita Kidandala Sulaiman naye yali yeesimbyewo ng'alina masters degree ye Saba testes w'ekibiina yateekera ekibiina nga naye yeesimbyewo nga waliwo noono z'enkulubuse Ssegirinnya ajja olumu etayi etunudde eri olumu etayi etunudde eri najja nabyogera naye bw'enkola yaffe basebo ne bannyabo titukkiririza mu maanyi g'abantu abantu kye bagamba kye tugenda nakyo era enkola gye twakozesa ngera gye tujja okukozesa yali yakugenda mu bantu era Ssegirinnya namugamba Ssegirinnya oli kyali wange naye okubulira amazima ali abasajja nga ba intellectual onoobasobola naye ne muwa amagezi ne mugamba Ssegirinnya genda mu bantu n'agamba totumye weesitukidde taata. Ssegirinnya n'agenda mu bantu n'ayogera n'abantu n'ekiseera ekyo twafuna akaseera akazibu twayanguyirwa nnyo okusalawo okubanga kyali clear ba MP abalala bonna naye mujjukira nti kaadi eya Kawempe North twasooka results ne zijja naye nga results ezaava mu bantu twalina vetting wano nga mu kuvetinga mu kwogera Oluzungu Ssegirinnya nga takwatamu nnyo ng'abyogera ng'afunaana banne ne bafuna 7 naye ne tugenda ku ground mu bantu Ssegirinnya ng'akomawo na 85 banne bali 45 bwe bandetera results ezo ne ŋŋamba oyo Lubongoya ne mugamba kakati kikyo ŋŋamba ekirala abantu boogedde naye nandaga petition kubanga Saba testes w'ekisaala kyaffe ekyo yawandika ne petition n'agamba nedda Mr. President kino tekiyinza kuba kituufu abantu b'e Kawempe obayita balalu nga balonda ono Ssegirinnya babigese ne ntuma abantu baddeyo era nengetinga personally involved ne ngamba ensonga njagala gigoberera ndabe gye ggwera bwe baddayo ku mulundi guno ate bakomawo nga 9 ku 10 be bagamba si 8 nga luli wabula 9 ku luno nga bagamba twagala Ssegirinnya era ne ngamba akakiiko ne magamba bannaye tuli maanyi g'abantu twafuna okusoomozebwa kubanga waliwo amaloboozi mangi agaba abaasoma abo abayivu nga batuwa amagezi nga batwagala nga babino babitubulira mu kwagala ne bagamba naye kakati Kyagulanyi wuliriza first of all okay gwe naawe kennyini obadde mulaase ennaku 2 eziyise kakati tukwesize kubanga tulaze nti osobola okuleeta enkyukakyuka naye kati kino ekibiina kito toyinza kuleeta omu ku bankubira yagamba you cannot bring this riffraff